asa kyengamba lwaki alina omutima omubi aja ati Nabukenya ye ng'omuntu omu ye agamba tebyamunyumira era naŋŋamba nze olabawo omu tebinnyumidde n'abalabi bange tebijja banyumira neŋŋamba kale maama mpaka sampo kange kati oluvannyuma nnyo kimala okukwata nsanga baabukedde mbanyumiza emboozi eno nti aja tiyango babanga kale yatufiiriza kati singa waliwo singa brand yaffe Pastor Ssenyonga naye gwe mulaba si musajja mwanga ate mugezi teri musumba musibo Pastor antuziza mu ntebe n'asooka neesonyiwa n'akola byakola awo n'anyiga laptop ye bankubako eriiso nga njagala naye tayagala kula kuchamuka tayagala ndoza kundaga kumera mawawaatiro naneesonyiwa nze njugumira wali omusajja tanfaako naggula endabirwamu ze n'azizaawo tenga omusajja ambeeredde kyo Pastor Ssenyonga kati kambabuli mwe n'abawulira sibayita sasula simanyi tubanja twatuka ekiseera nga TV tekola ssente nga radio yekola ki ola ssente naye nga TV tuli abakozi bangi nga TV teriiko bulango naye nga tulina ofuna omusaala okimanyi nti ebbanga lyonna nga Pastor Ssenyonga akwata mu ssente ze ne mukazi we osasula abakozi ng'akwata mu ssente ze ne mukazi we oluusi zibajja gye saamanyanga gye bakola emirimu gyabwe emirala ne batusasula kati nga tebannafuna mirimu gyabwe giri mirala nga tetujja kufuna ssente tebalina ssente nga TV tekola ssente ese imu njagala okubeemu akafaananyi nga gutaatawo gwe bakubya amasasi bw'atyo oba muganda wo oba omuntu yakuyingiza mu magye gwe bakubya amasasi bwe batyo n'olaba omusajja ng'amulika musanyufu nnyo olw'okufa kw'oyo omusajja osobola kulowooza ki ate ng'oyinza oba n'obusobozi obulina obuyinza obbaako kyokola Ismail tasobola tiyandize mangu ago kuvumirira musajja oyo omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga Alira Holdings bubasimi ba biodigester tanks bakutegeeza nti obanga oyagala kusima biodigester tanks ekyo kibakwase mu ngalo zaabwe 5 bweziti ensonga bajja kubanga bagiggusa bakutegeeza nti biodigester tanks zezazze mu kifo kya septic tanks lwansonga nti za layisi zitwala obudde butono ate nga nyangu za kumaintaininga za layisi zitya nti zo tozinywamu oteeka mu buteesi kirungo ekirungo n'ekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne buyingira mu ttaka so gwagyetaaze kuba ku namba ey'essimu eri ku screen ate osobola kubanga tumanya ebisingawo isho yonna gy'osinzira nkubuuzaako ne ngamba nti ogamba otya kansubira nti oli bulungi subscribinga ku mukutu guno okusobola kubanga tufuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkwebaza okubeera nga ate weekuumirako ate naffe weetulye kubanga tukuweereza kale tuli paali banaffe ba Alira Holdings bakozi ba biodigester tanks bakutegeeza ng'oyagala okukola biodigester tanks ennungi banoonyeeko biodigester zikuyambako okukekereza obudde space ate ne ssente septic tanks naddala abalina ennyumba z'abapangisa zijjula mangu ojja kusanga nga luvannyuma lwa myezi 6 muyoola oluvannyuma lwa mwaka muyoola biodigester tank ekirungi kyayo nti obukyafu bwe bugendamu ababukuba ne bufuuka amazzi ate biodigester tanks ne zifulumya amazzi ago ne gayingira mu ttaka so buli weegezaako okujjula nga amazzi geetoolako ng'oyongeramu ekirungo nga bitambula kale bakule ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere malafu aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa awo Bukalango bagamba twala omwana abeere nga ate bamusomesa bamubangula somero ddungi nnyo ya nursery to primary
ate nga registration zatandise dda kale kuba kwe namba okubire resident director omugambe nti njagala kwewandiisa ate omugambe nti Simon yansindise ebitundu 3.5 ku 10 begenda banga bikusalirako ku school fees ate omwana atandika okubanga asoma. Brand shoppers basangibwa Kabalagala awo nga ku Tripati Mazima Mall balina 50% discount ku bintu byonna bye batunda engoye z'abaana okuva ku lunaku olumba ku myaka 12 balina ebyokuzanyisa by'abaana balina makeup w'abakyala perfumes ez'omulembe byonna babina banafa brand shoppers awo Kabalagala kale nina sponsorship offer for those people abalaba channel eno ngoyagala bano bayambibweko mu byokusoma jangu mu inbox yange esomero side zeruwere eyo dungi omwana wagenda ajja kufuna obudde obusoma bakugirako ebitundu 5 ku buli 10 ku sente ku school fees gobadde olina okusasula kakati gwe yandetaze okubanga ate otwala deal eyo jangu mu inbox mbere nga ate nkufuna namba ya director mugende maaso kugira nga ate muogerezeganya. Okay kale onako lwaleero nina Uncle Kabata, Mr. Kabata. Bwachi usobo chali Mr. Kabata? Kati ndi Kabata. Kabata. Ne Mr. kuchichaliko. Ompita Kabata, mpita baba, ompita Mr. mpita ba. Mr. ompadde ekitibwa. Tani kokulala Kabata ngandi mwana mto. Wine myaka emeka. Kyesimanyi. Naye kyenzukira nti lunaku lumu. Birunga bamanyi by'abaana obuto. Ngenda okuzanya kati omanya abantu tubagala kunaaba kakati jukira baberanga kusayo mu ekitundu kakati nzenzi jantekako TV ndabe mama kibonezo kiyampa yanga batogenda kulaba Kabata kati simanyi myaka gineko ne golabo omwana gwagana okulaba TV abakyali nno muto abakyali muto naye messages wamperezanga ngogamba nga shobwe kunyumira ku Facebook mama we yalinga zimpereza anga olagu no muneme gwa technology nenda seo kawala atatolimba wamperezaga messages za Facebook ngoneba za shobwe kunyumidde kati gwe sebo yali omwana omuto naye nseno obala ndi ku nsiku no walire weraganga nnyo Kabata mulezanga messages zange webale kuweleza Kabata tadda mu messages zange munange Kabata katonda atugenda atusisinkanya nsanga kula bonita ayagala okumpereza message asanga message mutwalo za ataddanga ate mune biseera ebyo sinze naina page zange sinze naina account zange za Facebook waliwo mwami bali bamita kuteesa yali ku Top TV yabigulawo yaunzigulirawo pages za Kabata TV nze nga sibimanyi kati nga yabibeeramu kati nga abantu balowooza nze mbibeeramu kosa abantu tebamanyi tino wali omuntu anadda abantu ababeera busy nnyo bali tight faamuntu kyalina omukisa okubeera nga osoloze tunulira muli wali omuntu nga talina budde nali sina smartphone kati ate biseera nga smartphone tezinaba kuba nyingi bya computer gena kugundi library cafe kati ate fo itwaina za Top TV ne internet ya Top TV nga wegalo kubeera ku Facebook oyina kujja ki ku Top TV ku computer za batenga ne computer zabanga busy ngoyina okulino lyagiveko ogituleko wali wagiddako kati so messages mti twazirabanga so mbulize kubakulaba bane mbabuziza ko mena bali ku Simon Official mwasibiyo mutya musuze mutya yona musimu mutudde amanyanze Kabata gwomanyi original Kabata gwe tulina tugenda ku embozi kujja kunyumyamuko okulaba ebitambula ebiriwo ne wetulaga Kabata skits zikomawa kubanga bayi wali amanyi ga Kabata nnyawo aso agasookawo muskiti ngokola skiti zino skiti ya seppi iyo kubanje ngobanja seppi yali essa abantu kati ne skiti yo nganje filiminga gwe nali naye ku kamera yali tajagadde nze funa idea nengamba bitwitaga okukola ekitanda bakolebwako wano tiri yali abanjiza mufu ni abafu bafa nnyo tumubanje ko wa kamera tebinyuma tebijja kunyuma nze sibyagadde ko nze bato byagadde gwe filming akyekuwadde kasagenda kuwa sente era ekyo nkigamba nnyo abantu mwenna abalaba oba oli muyimbi oba oli munakatembo oba oli comedian bobo olina kyoyagala okukola ekizze mu mutwe kikole kigane buganye kubanga buli wona nani okutandika kukubaganyako ebirowoozo kitandika okwononeka ate oyinza okirekayo nga kyekyandibadde kikola kikola kati eseppi siba mukola teyandibadde hit musikiti ezo nina mugamba tumukole ne tuyomba nga bayombayo ekibyokoze ebyo konzo jja bifiliminga ne tugenda mu editing bino sibyagadde konzo bikola editing ne tubikola ne tubiteekayo bantu ne babyagala so osoka skit so ngato nagenda ku top byonna zikola oli ku top nasoka ku radio eri Spirit FM eri mukono yali mukono ebiseera ebyo kwe nasoka kati Spirit yo yali tusasula bubi gomezi omayina linfune emitwalo 5 omwezi nga nkola ku radio 5 ngokera buli kunachalo ogenda nokola mbeera ko buli lunako
mu time ya radio ninga nfuna emitwalo 5 nendo simanyi Katonda engeri gyakola mu bintu ate nno gyali gimmala ssebo ebiseere 5 nange no mulimu gwe nayagala okusooka okusabanga bangambe tisemba basobola okuwa emitwalo 15 kusimba ngamba bane nimala nfuna omulimu bampe 15 ejo mbanteredde oba osobola bakati nabeera ku mitwalo 5 ku Spirit FM nembeerayo kati tukekisa program neyekwate ya Spirit nitwagala okwikalakaasawo ne batongerako emirala 5 je 10 omugaga n'atugamba temwina kusukka kaawo we munaasukka kaawo revenue egenda kujja ne NSSF egenda kujja ezitwale mufune 10 nenga zammwe kofe ata NSSF tejja tusabule 10 ne batuwe 10 ne batu olno sidajja musikiti ezo naye nali yeri nganzanya natandika ddo okuzanya sayimo natandika ni mwana muto danno kati yalwo nva ku Spirit negobayo bwegobi nze negoba bwegobi negoba katolonta nakola sample zange 3 eza skiti ezo ne chiko mama unalaba ko chiko mugundi zange skiti zange nga kisa kivubuka kito ensi tena kitabangula nali ne chiko tanagejjuka nga gwagendo lyecheggulo kati skiti ezo sayimo mba mpita ku library mukono ndaba Mr Bean Mr Bean omumanyi kati ndaba idea ya Mr Bean ntunulya TV za Uganda nga siraba ko kintu kyagala kwefananyiza byonna byebimu bako pa side mirror konze niza kola anti okulita ekitu ekipya mu Uganda nindaba Mr Bean yoyo Bean ne mujja mu character yakabata era character yakabata yava mu Mr Bean ninge erinnya lyaliwo eri akabata lyaliwo kwa ne ku radio linali nkozesa n'ekyo kya skiti kyava mu nchi mu Mr Bean yoyo nenkwata sample zange 3 ne chiko oyo nga ebisere byali kikongoliro tanaba kuba chiko kiri kikongoliro chiko balisalirako ku labonita nga batandise okukola ku hahasho kikongoliro nitugenda mu samples zaffe era zonna zaali 3 nasoka zikola naye chiko tuvudde wala sebo ne chiko era ina agamba nti ndi mukadde kigeza muna muli bamukono home made boys era yona agamba nti kabata musajja mukadde ne chiko mukadde ne chiko aba mukadde jukira sample zasoka nali naye wali ne chiko neera waliwo n'abaana abato abakula n'abakulu baga ekyo nga for example nze mbadde muto nga tukulaba ngompereza ne message ku Facebook naye so okutte sample zo 3 ne chiko oyo tuzimazo zikola ne chiko teyategera kigezaako okukola era naye agamba bino biki konzi chiko tugende mu kamera netugenda mu kamera tukola script za 3 ne zibeerawo netandiko zitambuzo zinonyeza akatale wawe ngendo ziraga nazikwata kasime ngenda ziraga ninga nzirina nitandiko zitambuza nzu Saturday kubukedde bango byo misinde aja tina Bukenya yantwala misinde yakugoba aja tiyangoba ngatabitegedde yangambe bintu byo tebinyumidde sample namunonyako ko naye nkyalina ku mu high school nga twagala batwe teens show teyandi jikuwadde oli alina omutima omubi ichesima nefe yatugamba ngene mukoledde mu mujja kudda oba anyiige aja tina Bukenya alina omutima omubi aje twamma yangamba genda mugende mukoledde twayine gaya akola abira na neno ngundi nanza na muyita bawo asa kyengamba lwacha alina omutima omubi aja tina Bukenya yengo omuntu omu yagamba tebyamunyumira era nangamba nzolaba omu tebinyumidde n'abalabi bange tebijja banyumira nengamba kale mama mpaka sample kange kati kade luvanyuma nnyo kimalu kwata nsanga babukedde mbanyumiza emboozi eno nti aja tiyango babanga kali yatufiiriza kati singa waliwo singa brand yaffe emagamba na Bukenya nze kyengamba sayimo kiriwe kitamwe nabali wana abavulanyiza okukozesa abakozi n'okulisa n'abasolo yisaawo omuntu omuntu wajjanga mulamu bo nga alina kyasobola okukola muwe obudde kimuleme yegobeeka tomugamba nga tajja kusobola tosobola bitebikola tosala tofuka Katonda sayimo tubadde fena mu comedy okimanyi omwana ajjaawo nga mu muzaalawa neyitulwa n'akikuba n'afuuka star nadda ate nga muki mwino omwegayiriro muwa show gwe muwa akazindaalo nga bw'okampadde era kankigambe nawe sayimo omusajja wajja nga wano n'akusaba sayimo office omukyaze gwe muwa obudde mukyaze byonna byayagala okwogera abyogere obiteekeyo bigaane buganyi kutambula kusinga ogamba nti yotalina views ojja bigana talina view bijje bifune view wabe wabikola atukenga yalina kyagamba ensi ate nawe ojje ngoba akazindalo nga batugamba nze tata Sam oyo bajja ne mama Sam bajja ku Top TV
nga mazo kikwata nga balina sikitize baba bali bazikola ku Digidi FM za audio baziwuliranga bajja nga bakafe bona nga bagubye batambuza nabigero okujja okulaba wakabye tata Samu ekyakimanyi bazze okundaba nga tanda bakuba tata Samu ne mama Samu ngachali mulala yeyitanga Sunday ne bajja bagala balina audio bwabo obwo nembagamba twetaga video si audio ku TV twetaga ki video nembagamba mugende mukole video emunakola video mujja kudda ne audio sina kyengenda kola ki mukozesa ne bagenda ne babula ngendo kuddamu okulya tata Samu kumbe bagenda ne mama Samu ibo balemezaako ne bafuka tata Samu eyo paka kakati era kyengezako kugamba nti nange sample zange nazikwata aja tina Bukenya nazingobya ngenda ku NBS ngolo jima akyaliyo jimeramo eyo nayo ne bazingobya UBC nasanga omukazi ku UBC oba akyaliyo Babula nangamba osobola kola nga Pablo sobola kola nga Pablo naye bino byolaba bigenda kwata olw'ensonga bipya abaana bajja byagala n'abakulu nanga watosobola kola nga Pablo sijja kusobola naye nagoba embwa nenkwata kasidi kange nenzira emukono neninya Costa nenzira emukono nensuka nzigwamu amaanyi sampo njina sikola mama wange yambezaawo joloza jibado bitutte baganya babigobye amanya gadda ku top gafuna kati olumbeere Kamagu mugaga Kamagu chuma yali akola ku spirit nze nagenda ogenda ku spirit nga avuddeyo kati ate nga abeera mukono ate nga akola ku top kati Kamagu oyo yandeeta nno kati nsanga Kamagu ku state shoppers mugamba Kamagu nina buntu bwange ne bujja kola okusinza ali yajembaze tutandikira ku baana myaka 3 maye obokola ekintu kino ino okumanya baani bokikolera enkolera nze natandika ku mwana myaka egi 3 nga omwana asobola okuntegera nti onoyikabata nengamba we nakwata omwana myaka 3 nja kukwata maama we kubanga maama ayagala eby'omwana we ebimubeesa saimo omwana we asobola okukabira remote n'ogimumma of course nina okuleka omwana wange n'alaba kati kinayagala nengamba omwana ono wanaakabira remote ba TV taata jajja esonyiwa ne maama jajja esonyiwa mu maka agategeera bajalekera omwana alabe naye abatategeera bajja kawujja empi amaka agategeera ge galina ssente akonze benjagala nengamba Kamagu nangamba soko mpenda bemu konze nedda sebe sikubakulabamu kyagwako muwala bemu bigano munyumira agano kuntwalayo avuga nedda sebe sikubakulabamu naye ntwala Kamagu yamberera mulungi era obulamu bwange bwakabata ku top Kamagu yansitula nantwala omusajja bali bamita Kakayire Michael era Kakayire Michael nkwebaza nnyo wonna wooli ngolaba Saimo mukama akumpeera omukisa ne muwa sample yali ali ku computer ya Apple ozimanyi sizino kati ziriko yalina kigundi kyayo ki CPU wansi ne kimonitor gia nalaba ndabanga aseka nga ntuzizaawo katebe mu office ye ndabaseka Kamagu amugambye ne muganda we Kamagu yamugamba ono muganda wange ndaba omusajja aseka omusajja yambuza ekibuuzo bino ebintu naasobola bikola buli lunaku kibuuzo nno kyamaanyi ekyo onaasobola bikola buli lunaku ye alabye nze simanyi kyalabye onaasobola okuleeta bino ebintu wano buli lunaku jjukira nva mukono konze muzeeyi nja kusobola onaasobola nti ojja kusobola naasobola yali program director wa Top TV nga nzira waka sampo njimulekedde nga nzira waka bandi awo kumacha sibiriiko nonze abantu bagamba tukulabe ku Top TV ngi Nigeria kiwedde akuteeka mu time y'amaanyi eyo Nigeria kya Top TV okimanyi gwe awo musajja wa basikiti yasoka sampo munnange nga abantu bagamba tukulabe ku Top TV konze ngasikkiriza nti omusajja akantu akasooka akataddeyo bandi awo olweggulo nga mawulire ga Top gagenda tandika agisaawa zaali oba nnyage nga akakazeemu nange ako nakalaba awo si wentandikira ningenderawo mu kamera enkeera ninkola ebyaddakaawo kati ekikwewunyisa Saimo nti ku Top abantu abasinga tebanjagala Senyonga teyaliiwo Senyonga yali mu America ebiseera ebyo yalwawo nnyo ng'okudda Uganda kati abaaliwo management yaliwo ebiseera ebyo bazaagala naye omusajja n'aziremezaako jjukira yali program director ng'amaanyi mangi egwe baloopera taliiwo
ate nga n'oli alina kkubira ono nannyonnyola ki ekigenda mu maaso nga bano tebasobola bigaana bokka ne babirwanisa n'abamu nga babaŋŋamba nti waliwo afaafa omusajja n'aŋŋamba oyo omulaba oyo gundi oyo tayagala bintu byo n'oyo omukazi omulaba nga be bakulu no tayagala bintu byo naye tetugenda bijjako n'ebintu byo mu mediamu ebiri bingi naye nali ne full figure luli nga tannanvuma ng'erabi naye byakaaba ewa bugingo tiwaliwo anfiira kankuba ataniyanga gwenna yali mutuufu full figure basobola nze abasajja banwanisanga n'abakazi naye nga oli akugamba takwagala kati be bakulu saawa yabe bavunaanyizibwa ku radio ne TV y'omusajja ng'omusajja taliwo naye kakayire n'alemezaako skit nange nenzipika ne batandika ozzaagala nezikwata kati ozigenda okukwata nga pastor amaze okukomawo nga tanadda kati noonya lunaku pastor lwakomawo kati olwo management tebyagala abyagala ali omu kakayire n'abalabi sifuna musaala skiti akani atekamu skiti nze nali nteekamu ne city shoppers emukono tubulanga skiti ezasooka mwalabanga nnyo city shoppers nga ngendawo wali omukazi bali bamitajati nampayo 5 emekaawo ne tumuteekamu ebipande bye kati ngo pastor taliiwo ngo ebipande tubiteekamu tebyabiganda biraba abwetu ne tujja nga tukwata mpola kati pastor akomawo yakomawo nali sitegedde nti yakomyewo ene bizanyo bikutte ndoza nga bamugamba kati ababeera ba pastor bangamba yali ali awo naye nga tanabiraba abaali awo ali ku TV amawulire gagenda kutandika TV eyabalokole yasooka Top TV akomyewo ndoza yetegereza biki ebigenda maaso ku TV nga kazannyo kajja kazannyo ako baseme mwakalabako nga nkuba embaga mu supermarket kajja omuyaya akakuba urushu kakyali kapya pastor alaba akantu bangamba mbu yanyumirwa sijjuki simanyi bangamba yanyumirwa kati nenkera nga baddamu jukira nga bakalaga ekiro bakaddamu kumaca nga era bakaddamu nga pastor anyumirwa nga abuuza omusajja oyo yani gayi biki bandi awo ndi mukono ngesimu evuga kuru pastor akwagala onze enfudde era nayangobye azokubulira entandikwa n'obuve bwa TV ne biki byayagalako pastor angobye nga ngena pastor mu office ngotima nze nanjugumira bwenti nga musajja era abigobye nabali babigoba nona abigobye ndazewa activities zinawera nyingi ulo bikutte buli record jobula okugenda kuba kati zirizo ne wazitalaga bulayo record record ndakasage yaliyo dagala asoro kadagala asakutte nyeyo lwanga ne lwanga no wadda kati abalanga ate yembozi ye banyima bere nditya mama yangamba gwe sijja kuyonsa nga tolabera gundi mama yagamba atya wali otegera mama wonga akuyonsa omwana yonka paka ku myaka 3 dagala tirwanga sibogerako bubi niye bamu ba presenter ba TV abasinga obuka okulwako abadde for some good time kwanza okulaba okwetegeza daga nali mu vacation ya senior 6 so that is it akali amaze emyaka emirala nga 2-3 je emyaka ndozanga 15 kati zinali sinajja ku TV ate nga dagala sikwali nga ina nange mulabe mukono kati awo nga ngenda mu office ya pastor nga njugumira pastor senyo nga nayo gwe mulaba si musajja mwanga ate mugazi teri musumba musi pastor antuziza mu ntebe nasoka nesonyowa nakola byakola awo nanyiga laptop ye bankubako eriiso nga njagala naye tayagala kula kuchamuka tayagala ndoza kunda gakumera mawawatiro na nesonyowa nze njugumira wali musajja tanfaako naggula endabirwamuze nazizaawo tenga musajja ambeeredde kyo nanga maze ebbanga kiwala nendi mugamba bino ebintu bikoledde ebbanga ki beera mukono bakuwa sente mmeka nti tebampa bakuwa kumanya senyongo oyo nze mwebaza senyonga yambuzo maze ebbanga kiwala nendi nga nduddewo n'emyezi mingi ssebo nga sikiti nzikola nagamba bagenda kutandika kwa mitwalo 2 naye ebbanga lyomaze wano lyonna bagenda dikuwa bakuwini facilitation akola skit ezo bagenda kuwanga sente buli wiki ezikola skit ebbanga linamala nga senyonga taliiwo lyonna yaliwo gatta sene nazimpa mulundi yoko nga sizisuubira jukira nze nali sikolera musaala nze nali nkola bukozi zonna sene nenzikirira wansi mu office zonna ne bazimpa nadde mukono nga emmotoka tetuuka ndaba buli omu oyina mwaka kadeko nga kamu n'ekitundu zali milioni nga 3 nga sizikwatanga ku nga 3
zali nyingi nga ndi bwenti buli sawa mukono gumbera ku nsawo sizikwatangako awo nentandika ne bagenda nga banyongeza omusajja omuganda omulungi abadde akola skiti ze ne banne bakikongoliro kati omusajja omuganda omutufu yatuuka emukono kati kiko ate waliwo kiko twatukisa kati tetukwatagana kati abasajja b'emukono bamadirati abo bakiko ne baby x yafa batuka ate ne bampalana lwaki kuwogenze ku TV ati twasooka tuzannya nabo nga tisinajja ku TV kati ate zijjukira nalina sampo zange ngendo zannya nabo nga nina sampo zange kati Kamagu agenda okundi tokola sampo ezo nga ate nzanya ne bakiko mukono ne bamadirati mu comedy way mukono kati omusajja bampa bawanze bawagwe nagamba yatulide mulukwe tubadde naye wano akakasajja akampi kola bakalutalo nnyo manyagaza akazibu nga kamadirati omanyiranga omulala emwe muli obulungi bwako ate kakyali kange nnyo niyo omanyiranga omulala tomanyiranga kasajja katabu nnyo oyo tamaliriza tobamuwangula mu lutalo nga yasimbudde nati mukyali wange nnyo twazanyanga naye sikiti era nga nazikubulidde oyinza tutezejjukiza Simon entandika bwentyo kabata nafuka kabata awo sinajja live mwekunda bakusaawe emulo ni musikiti senyonga nanyongeza senyonga yanjagala nnyo bambi senyonga yanjagala nnyo natuka ekisala nemmira amalala ng'ongamba kooti nalo kyagambwako kamalala mangi ate nga senyonga bamugamba byenkola ebweru wa TV nga tafa nayo ngikasaaga bakasobodde bwange webuli nga mbeerawo kati olwo nzija ntyo kuba live Jimmy Ramo wa Big Deal yasooka akikuba nga Big Deal mukono yuna ngo oba otambula TV zo n'ebiseera muganda wange nga TV ku Big Deal ajeno za Big Deal yeresa betwandiyise baddiikuula akawungezo kubeera nga efuuse official programming deal kati olonze mba musikiti zikutte nazo natunda sikiti ezo zolaba waliwo omusajja wa Yuga Wood bamuta Jofrix kati ali mu Freedom City baye manager oyo yagulanga sikiti ezo nazitunda mu bantu eno Jofro oyo Jofro yanziba yakolamu obwanana Jofro wankola mu sente okime Jofro yagula CD yange emu ne 2 ne 3 neti yampereza de kakadde kati nga nazazi mpa mu bitundu Jofro lumu yatika CD bayite embaga y'embata nga tugase skiti nezikola embaga y'embata ngenzo okubanja yatika baba kali kadayana kalamba akasidizanga era bali baziguzeeko bamanyi nga nange wendi ku office ntude boxes zifuluma zitikibwa ku drive embaga y'embata omanyi motoka yagenda yayina genda Masaka niye yita mu kibuga omungi yegenda eyogera ngegenda Masaka ino genda ngeyogera paka Masaka noza bali bajja tuka buzibe bayifune ba parking nga beba ke malebe yongereyo emotoka yagenda negwako sidi nedanga wendi mena nkwatire emitwalo egi najimbabula ngolagamba ki ayina set nane ba promoter ku nsubulo bananga yofule wanziwa ne wantambuza sidi wajitambuza wazitambuza ne sakufunamu so gundi afuuka munene ani tubade ku Jimmy kati Jimmy wa Big Deal wekwata akati nga luwamu big deal kati nfuna ekirowoozo ngamba naye sisobola kukola nga Jimono ku Top TV olujukira ndi musikiti ngono nange Jimmy mwagala kati nzijolo okuba live natandikira ku saa 10 mpaka 12 idea bajigula mangu awo okakaire okay kaira akyaliwo nzali ne kakaire tukyatoba ne akakiro bayali amazo okugenda nga waliwo omulala bamuta Kalema ne mubulira mu Kalema ne muka tugenda gifula kids drive sawo zino lwe gula abana baba bakomyeyo ku masomero soke tukwata obongo bw'abaana bono weda abana musikiti batwagala tujini live tusobole kubisa na Jimmy w'abantu bakulu kati tukole ki tukola abana 10 mpaka 12 tugenda okuvako Jimmy ayingireho paka 12 paka Kalema agula tanse promo tanse live yasoka tezali nyangu nyaawo nizijja nga zikwata ndio kanzira kwemu chechi kuza yali emwe mu kitundu yatandika kuba mwemu paka mwana mutano nga tujja kulaba kawunga NTV kawungezi sebo nga kwendi okimanyi nti NTV akawungezi nze nakatawanya njukira nazanya comedy namasuba awo ngamdi wa mirembe jange olunaku lwe nakyalako ku show ya Kabata nakukyazako nakyalako emirundi ebiri lwe nalaba kuba neibanga bakimanyi nti nzanya comedy okulimba kubi nenga atete ku club nitabalanga ngo obulangu kubukedde ebisere ebyo nga yamaani nenga tebandaba
teri yali asobola kulaba saawe mu kitundu mpaka mwana mu 5 mu Uganda yonna nga kwendi teri nga teri ajja kulaba amawulire teri ajja kulaba kyonna nga byonna byolina okkola olina birinda nga mmaze era n'abeeni TV bakigamba bangamba isaawa yo twali tujja kukola kye tusoboka kyonna eveewo bubi baka akawungezi kali tekalina makulu nga bakalabako emitwe nojje wange ati nga nkutta omwana nkutta omuntu nga byonna bipyatirya yali abikozeko nze mbikola nekwata Kabata nekwata Simon okimenti yo Kabata show kyatuka ekiseera nga mu bibanda bya firimu bagisasuza abantu giraba wanje buza basineke sawe mu kitundu nga musasula sente okujja okulaba Kabata era baasasulanga sebu ne kikubako kiti Kabata show ne gwale bantu ne badda mu firimu zaabwe kati olwo kyeki kujja tukwe mu kitundu kati kwe mu kitundu awo ebiseera byali bigenze basoka banyongera eno za paka sawa 2 kati awo pasta awo my pasta naye ayagala nnyo awali prime time walabya abantu kati we bali wali tira 7 gundi yeyo P5 wali tira P5 awo kati P5 naye ayagala agituuze mu buli obudde bwe bagala nti bwenkwatidde agituuze omunazi n'akyusa obudde ate nga yena nyini TV nga tasobola mugana kati awo ne batuuzawo P5 ne baza ate emisana ne bijja nga bitambula bwe bito mu time lya wamalanga okola kisho y'abaana bintu kibyo birungi n'ebibi byotasobola kwerabira mu share eriwe ekiro yakawungezi ebyo share ekisooka abantu badi tebagitegedde nze nalimbaze nnyo abaana abato n'abantu abakulu niri abamu abalaba nga bibanyiiza abo nibaali bagimanyi gokimanyi Simon waliwo olumu lunaku lwasinga okuntamako esho nali mpeereza pasta olunga ajagala nnyo nga nze nambe enanka neno nagikubawo ku TV ngolo lwaki akuwemula simanyi nga nesenyunga kwali mu office alaba abali bakavaayo tugenzeko mu bulango banga pasta ali eri aseka konze kamukwata amasimu wanaawulire hururu wabata kumanyoko oli omusajja agiwulidde omukazi agikubyewo leero ngobye kinayagala kusenyunga alinga atabiwulidde ngalinga atabiwulidde era nze nebaza pasta Senyonga nze emotoka ginaso okuvuga Senyonga yajingulira iba ne twogere kwe omanyi lunaku lulungi buli bwotuuka time wala buli bwo obudde oyina n'abantu bakatandika essaawa ziwedde obudde nina tofaayo linganira lina gwa kutunabudde namutu kunoonya kakati abantu pasta bamwogerera ebyenjawulo naddala ekituuka ku mutaka ku sente nti mutaka ne sente tebaawukana simanya mutaka mpasta eno n'obudde bwasobola okujja nga yabeeranga simanya ng'eyebweru nga mumanja emyezi gyammwe nga mukaga n'abayita n'abagamba Mukama yeebazibwe nti amiina tubadde twebaza Mukama Katonda obulamu bwatuwadde kakati ku myezi 6 tulinawo emyezi 2 tubadde tusaba mutusonyiwe omukaaga tubumala obbawo 2 ate batusaba emyezi 2 mutuweeko ekimu eky'ekumi tasaba kimu kya 10 omaze pasta Senyonga katika mbabuli mwe n'abawulira sibita sasula simanyi tubanja twatuka ekiseera nga TV tekola sente nga radio yekola ki ola sente ninga TV tuli abakozi bangi nga TV teriko bulango ninga tulina ofuna omusaala okimenti ebbanga lyonna nga pasta Senyonga akwata mu sente ze ne mukazi we osasula abakozi nga akwata mu sente ze ne mukazi wo oluusi zibajje saamanyanga gibakola emirimu gyabwe emirala ne batusasula kati nga batebannafuna mirimu gyabwe giri mirala nga tetujja kufuna sente tebalina sente nga TV tekola sente twali abakozi bangi kati balaba amawulire ab'okumakya aba news reporter gabira ku TV okimanyi eri abatalabibwa mu kamera naye nga abakozi bwe bali awo balina ofuna sente ate bakolera mu shift kubanga singa bakola kalamba bajja koowa twali tukiseera nga tukumbi TV n'abakozi nga 10 TV yokka kati TV yokka tekola sente tetulina bulango ng'ogenda kujja sente sasula abakozi kati ng'asooka n'akuŋŋaanya eri gy'azijje mu bintu bye n'aleeta ati n'asasula abakozi yensonga lwaki sente oluusi zaalwangawo ye n'akola ku Top TV ng'agamba Senyonga yayita tusasula njagala agambe nti TV yalinga ekola miliyoni 3 omwezi oba 4 n'azirya az'amaanyi takoma ku yali tatuwa sente tebakoma okwo musajja tasasula tukoze emyezi mingi abo nabo nze mbalaba
nange naliyo nze naliyo emyaka mingi batugambe nti twali tukola obukadde 5 naye omusajja sente zonna nga azitwala twalina obulango bwa Airtel MTN n'obulango nga tubulina naye nga pasita tatusasula. Kakati wemba mwali mukola ki ekyakirobera obulango okubanga bujja? TV z'abalokole ekisooka ziboola obulango. Tajja kulanga Beero, tajja kulanga gundi, tajja kulanga goli. Kati BBS byonna ebitwala. Kati Top TV ne fena fera tuine bitwala tutuzanya bet kabaka ya mugo. Kabaka ya mugo. Kati betting ali sente. Kati ati dio balinga byonna babizanya. Kati tosobola kuvuganya nabo. Kati TV z'abalokole ziboola obulango. Kivulanga zonna era zirabe. Zino obulango butono. Kati obulango obwo butono tebuvaamu sente zikola ki? Zisasula abakozi. Kati era ezimu zibesingira ku chachi n'ebiweebwayo bana balabi bawaayo. Kale kusema official ko oli nkubaze kubanga atoli kumukutu guno ekyokusasula no nkitegedde lwakuba nti sibire omuntu ajja kitegera kubanga munanga nti obuzo bw'okusasula buli bumu buli omu ave we n'aleka ebibyo kugenda okukola ebyomu yayagala omusaala kati ayinza okufuna obuzibu okukola ki okunnyonnyolwa however ndooza kiba kyakuyiga eri abakozi wadde enkola byenkola bivaamu ssente weba tebivaamu ssente nkoze ntya biveemu ssente oba nveewo ngende nsobola okufuna gyenkole bava ssente nange nsobola okusasulwa kirungi ekyo kale kabata kiki ekikubagula okugamba nti kati kanveeko mu TV nsolobeko nyingire stand up comedy ade kisoka sali mu stand up nzulide comedy twaitwa mukola ddale ba Madrat abo nga ne stand up ndoza Uganda tanaba kunyikira kati sasuka mukulujukira najja nkula bonita nga sikola mbalaba bulabi ninnya nenvayo guni waikiki we yabererayo nga mbebira babulabi kati mbira awo Madrat banga lwaki tojjako muki ku stage nga asagala bya stage nga already TV mmala ngirinya linira ku eri abaana lwansonga batanga adokunonya content w'ekikulu ate nga wadde abaana bakwagala bazadde balina okukkiriza abaana bakulabe ati obuzibu bw'abaana show z'abaana zabangayo mu Christmas ngwina kola sime kids party bichi nga abaana ina kuba nabo mu Christmas bo bajjanga mu kids party bo bajjanga bo ezo naye nga ate abakulu babeerawo buli lunaku kati alijjukira natandika kukolera nasoka kukolera abakulu ne ba Madrat abo nga sinajja mu baana kati nembeera nga awo ina okulinda abaana simanyi mu nnaku enkulu kantandika okugenda nga live kyagiramu kubanga abazadde abaalabaga ku TV ate nga wakulaba ku stage nga ate byokola ku stage ate si ebyo yaba ku TV kati waliwo ne lwonajja kula bonita awo nga sebakijja katandika okundeeta abazadde abaali awo maaso ne bagamba batuleetedde w'abaana nalingenda mugamba nyoko ne ambo wayi kansirike yavudde waka kulekedde abaana ne omulumbe ani ndava ku TV ali ne kazija kula bonita ku lokusatu nozaka yasoka kunda abaana yo kaikola ki nagamba atwetede chikeri dani agenda zininga amazina g'enkoko wano nemuwulira namuwulira abo yali watudde ku layini ya maaso awo nemuwulira ne ngamba wayi kankole ekindeese kambuze ebbanga lyomaze mu comedy 2013 I think that was when I active mu comedy pa 2017 eno jayambuse butwalinga ku theater namba z'abantu zalinga mu 8 ku 10 nikijje wamahanyi nikigeje ngenda paka mu 13 currently comedy ali mu kugwa nga tutulapinga oloza biche bisinzo okuletera comedy okugwira ddala comedy awali wanagenda kusengejja abantu abalina omusigalamu kimugenda okuyita okugwa comedy asengejja abalina omubeeramu ngawula bantu abayimbi babadde bangi nnyo betuze tulaba bagenze bavaamu bala bagenze bwiro bala bagudde ndi waliwo abayimiridde ngawula bakamiliyoni bebekulu bani tine comedy agenda asengejja agenda sigaza abantu be nga be balina omukola abasigadde bagwe bagende emirimu emirala era ne night za comedy bwe ziri nazo zigenda ziggwa wagenda sigala obu night butono nnyo kuba comedy obuzibu bwayina nti yasukka okubanga y'omu n'okwebba jjo moddingana jokes muwemula n'okuzibba ate okuwemula tokugenda ko nyiri audience yagala okuwemula gwe sayimo tugenda ko mukafu ne bakugamba wano wotawemula no munnange go n'amanya nawe n'otukana okuba kirini wo ne bakutunuulira noje bina ne baga obeda wali wakola noga kubawo ogamba ana bojja oli muno ogamba ekiza kasinga ate nalesa abiri banifudde zewalo zo je dagenda ke gayaza nga wawemula koza ndi wa Top TV gayaza bale kakalina ndi wa Top TV nino kuba kirini Simon ngenda nenkuba kirini nga abantu bampulira nga abantu tebampulira Crazy University nejja
amagundi endulu kale tudda gye basasulira mukazi n'aŋŋamba mwana wange kyokoze sikitegedde lwaki tobanga banno bakuleza university ng'akyalira oli munne lwaki tobanga banno bawulidde abo abaana bakola bulungi abo abaana basesa naye ng'ebigambo ebisesa muganda wange gabadde gano ye nga ge gaseseza nga wayita ebbanga ng'addamu nga mpita nali ŋŋaanye n'ennyongeza sente n'azimpa neŋŋamba nebyalule nabiraba nange nenzirayo amagundi muli abagundi abaata nno sebasesa kyannuma Saimo nalya sente z'amanyuma ziri naye zannuma nazeerira guseka nazeerira natuuka awaka nga nzukira ebigambo byempogomose ebigambo byenkubyewo naye nga baali bajumbirwa bakutendanga bwe ndi fane naye nga fane kyoli ng'ebigambo bya senga nantume byonna byanfula okuba fane. So okuwemula mu comedy kusinzira wawooli eyo kasa time eno twatukanga wa Mwangi ku comedy store nga wowemula bakutunuulira nga bategeera comedy audience tena paaluka kugejja nnyo nga wemula bakutunuulira nolaba nga bajjayo n'essimu nga otawemula bakuwa obudde nze nagenda ku comedy store ne nkubawo eggambo oba ndikubewo munakubawo ka beep oba ndikubewo just mazi naye balaba nga bazze ku masimu bwe bati nentegeera nti kino kibi okikolera wano naye ng'ate awala wekikola oba fani kati comedy yatuuka ekiseera nga waliwo wowemulira ne banyumirwa eri audience nga totwala byabwe mu oyagalayo ndoza ne kumanyoko tebamwogererayo naye babeera bati nga banyumirwa tikati kyatuuka ekiseera Saimo nga comedy eri audience eyagala ogiwemula eri ne audience etayagala giwemula zowe eziri kati gwe manya eno mgiwemula eno sigiwemula bakobedi ani bonna batalina kigambo kiwemula mukamu balabawa eno wansi ku ground ng'ajja n'ayogera birungi byokka content nga bw'alina okubeera naye nga teri ajja mulaba era tebamuzza bamuleeta omulundi gumu etali fane tasesa kubanga okubeera fane kuba kulabira mu kusesa si mu kulowooza bulowooza Uganda okuba fane olina kubanga bo tebamanyi kiri fane mukimba Bannayuganda tebamanyi comedy Bannayuganda tebamanyi comedy olova kadi mu bbanga lino ate kyekireetedde namba z'okutandika okwesala abantu batandika okubeera nga tebakyajjira ddala mu comedy show eyali eya buli week kati nedda almost buli mwezi anti kyatuuka ekiseera Saimo nga content y'omu nga Saimo okola joko ennungi n'enjiraba nange gyentwala n'oli gyatwala kati kyatuuka ekiseera nga abaana bagenda ku YouTube ne bajjayo content w'abannaabwe ne bamulaba ne bamuleeta kati ogenda omuleeta eno nga bano bomuleetedde bakoze eki bamulabidda ku YouTube kitegeera nga bamulabidda ku YouTube kati ne bituuka nga tebikyali funny nga temukyali creativity abaana tebakyayiiya omwana ajja genda alabe mu kintu kya Saimo kati kyatuuka ekiseera ng'oli ajja kulaba joke makindye ng'ogikoze ajja gikole comedy store yarooza abe makindi tebajja giraba kati naawe jjukira ko olunaku tobadde ku line up ya comedy store n'ogende makindi naawe n'ojja ne bakuteekako naawe n'ogireeta jjukira baagirabye n'Alex baagirikodinze nze nakolako jjoko ku Labonita nga Maria kigyali waggulu sijja kutya mwogera nga jjoko zange empya naziwadde obudde ne zinyuma kumba omukulu gyali waggulu mu VIP alaba nga Maria kyejjanga ne recorder sikinaako bukakafu baali balimba mukwano gwange n'ekiro sijja kwogera bana mugamba nga mune nkola jjoko nga zaali nnungi bwe nzikola nga zisesa abantu ku Labonita kati ku line up y'olwokunoolwo Maria kyeyagiriko ya comedy store nze saagiriiko nga ntereka nga bunno ke bampita jjukira Mwangi yetaliiko ebyo bookubye eddakiika emu kasita abantu basikagenda nga nkwata jjoko zange ezo ngabulira bwenti mu kooti muno kumba omukulu akantu konna akatambi yakongeramu n'ebibye olumwanyiza nebinyuma n'okusinga nga gwe byo wabikola nze obuzibu bwe nalina nti saaliyo ku lwokunoolwo ne recordings saaziraba okitegedde kati nange lwe banteekako ku lwokunoolwo oluddako nga nange ngina ne ka script konna nga Maria kibwe yakakoze nange we nakakubawo naye abantu tebayenyeenya onziye yaseseeri lwaki eno tesesezza konje ki ekintuuseeko baganda bano kati bamala obiteekayo ku YouTube mbiraba
nga manfudde nze nga bwe nabikola byonna nga n'omukulu we yabikola musanga mugane Maria bintu byabira bikola yaseka busesi kati nikituka ekiranga okubba joko mu comedy wesusse bibyasula comedy kubanga joko zezimu nga mwana muntu tayiya okimanyi kyatuka ekisera comedy store nga abaana bajja buzina na mitwe mikalu azikima buchimi basa najja abatetenkanye era nga akuga muganda wange nze njagala sente n'isimechi ngenda kuwa freestyle chechi mu comedy teri freestyle otekedde kubanga ina script freestyle ne jabuzi ningo ino omulamwa gotandikira ale comedy ayino kubanga ayina story no bako n'olugero n'olupanchinga kati wano mu Uganda abana tebayina ngero ekyo gwite bala mawulire kubanga comedy asinga ali mu current affairs babera bebase tebabera ku social media babera bebase kubana bameka bola ku social media tebakola research tanyumya kintu story olina ajeewunya birya omuka okufuwa omukazi omutolo omusoga musiro omutolo omusoga bya bulijjo teri muntu ayina koti nga olaba Pablo olaba Salvador tibaba ne story niba na abana boluganda tebaba na story bya bulijjo bebakola bazita freestyle ekintu kyo kuleta music mu comedy ekyo kuleta music mu comedy nakyo kyamonona kyamutta waito jja kugatta music na comedy omuyimbi luvanyuma myezi esala solo kuyimba olimba ne lukwata ate n'olusola n'odduddamu comedy akatale kali kakyaliwo nefa abamukola oba abaana bali bamukola baali tebakola research nga tebamuteekamu budde kunoonyereza nga jjanga bwazze okulimba abantu bolimba basomye gumayi kati comedy store eyo kanjogereko nnyo nga okola n'omuntu mukusajja mugogo mu lecture atuddawo gozo mugamba kiki ekyenjawulo ng'olina okumubuulira ekiyita ku bwongo bwe oba ekigenda omwewunyisa njukira omuntu ali tukola comedy kagamba no kali twakasomanga mu economics ndowooza ebindi ebisooka ningamba oba yali kyaliko opportunity cost kati nga bali mugundi bakimanyi nebo balo obongo bagamba nti abakola comedy tetwasoma bonna ne bakuba engalo kubanga balowooza nti eboneka nalowoozezza nnyo kati kiza mu comedy nga tolinawo kyanjawulo kyoleeta kati buzi kyatuka ekiseera akasayimu ne audience leeyonooneka ng'audience yogiwa kyetwala oba mukka ne baagala nnyo emikka ne baagala nnyo vuma abasoga ne baagala nnyo vuma abatoolo kwa makafananyi sayimo nga olina girlfriend wo mutoolo oli muya inajja n'amuvuma abatoolo basire obongo bwa katyuni uyu mutoolo tagenda kudda ne bwebeera nzi sayimo ng'omukazi okwana mutoolo omuleese musekemu muya inajja amugaa nti abatoolo obongo bwa katyuni kuluza mu girlfriend wagenda seka tojja kumuzaayo ale naye tojja kuseka olaba nga tebimunyumidde tojja muzaayo naawe ogenda kuwulira nga teweefiiringa mukazi mutoolo kimanyi mutoolo muyaya waya togenda kunyumira tojja kuddayo mu comedy omukazi ajja kugamba tonziza mu bikomedi byammwe enamba egenda kola ki enamba egenda nga yeesala era ituke yeesalire ddala ate n'abalabi kyekugamba abalabi ba comedy temumanyi comedy e Uganda omwana wajja nga alina comedy alina story temumuwa budde bamugoba bugobi bagala paku kati kimenti Pablo musajja mulungi comedy waba ne story nanyumya yagenda mu banka nafuna loan kyekyagiviiramu n'apankinga niwo ne Uganda kasootandika nagenda mu banka nefuna loan nga bakuvaako nga batandika okwogera baagala n'abatandikirawo nagenze niyo omukazi yanfuuyidde musajja ze oyo asese oyo abalabi bayonoona comedy bano Uganda tebamanyi comedy n'abaana batuka okukola comedy nga nabo tebakyamumanyi bali ku ssente bibisudde comedy leero neolaba mukomyewo omulabe ojja kulya nga emboozi zewawulira luli zolaba nakati lwaki oba oddayo okusasula ale ne YouTube naye nejja lulini yalingawo nnyo era zikingamba abaana bakola comedy bwoba olina jjoko mukaaga lwoze kolako 3 tofiirawo 3 zitereke nzijukira comedy store nabeerangayo ennyo nga nze ne bujoko bwange 5 asankolako 3 ne busesa nga ngenda batugamba nka sofu na applause ngola tokyagizako waggulu w'eddakiika 5 sibula at least bakuze week ejja kyovanga lusi ikisira natuka siva ku line up ya comedy store nkola 3 nalise 5 obubiri nembutereka ne bankomyewo nenkola obubiri buli ngambongedde kwakiri ako 3 nengenda ngamba n'ebipya buli saawa sikufiira ku bantu
kale ekyo tukitegedde naga embozi kunyumyamu I believe mu mbozi nafu je twakanyumyako ne Kabaata olina kyopiikinzeemu right now ennaku zino nkulaba ku mitimbagano ku social media kati nawe oli blogger siri blogger kiki ebineewonyesa blogger ndowooza buli amwajja yessimu n'abaako kyagamba eggwanga ndi nnyo ku social media ennaku zino era ndowooza video zange abantu baziraba simanyi oba nkutti simanyi page ya Digida wagigula page ya Digida yange bagita Kabaata TV ya Digida just njirimu nkyagirimu ninge yange kyalina emisango eriko bani za Facebook my Facebook ekuba shadow ban page nebanga wiri ninga abantu tebakyagiraba nga ne boteka video abantu tebaziraba kati yange yazze emisanga awo negenda kuvaayo mangu nzireyo ewange ne wadigida nja kubeerayo so obeera nnyo ku mutimbagano kiki ekikupromptinga okusala mu bino byobadde okola okudda ku mutimbagano ekindeeta okudda ku mutimbagano nti right now sayimo abantu bazze ku social media ke katali kati akakula akatandise okukula bakati buli mulanzi yenna oyina okulanga ku social media sayimo okuva wazuukuse ku macha n'ogenda ku BBS n'ovaayo nawe okuva navudde awaka tonnalaba TV okuva ovudde ku TV naye simu yo teweerabye naye simu yo oluvannyuma lw'eddakiika 10 ogikebeera n'ogenda ku social media n'olaba view comment kizenfunye ani apostinze ani akoze eki kituuse kigenda tuko ekiseera nga abantu tebakyalina budde bwakulaba TV abakola ng'oba oyagala omuntu oyo akola akulaba ate nga yalina ssente olina okubeera ku ssimu ye asobola okulabira mu dduuka lye wakolera wonna mu mmotoka ku booda ekitali ku TV tikatayimu eno kizibu nnyo omuntu okubeera ku TV bw'ati ng'amaaso gamuli ku kisenge alaba TV ne waba agirina awaka aba ku ssimu alaba bwakulaba ati kati fe abamanyi ne tubala TV twakola naye kana akatale ka social media kati kalumbe kakulenga kwetuli kati yensonga lwaki ondaba ku social media era nze social media enkolera nnyo atosinga social media ekolera nnyo nze ate okusinga ebintu ebirala kati era muyinza n'obutadana ku stage nze bina byagala okukola ku social media obikola ate ndese nenzifuna social media mukaseera bwenjidde mu katale kano mulimu abantu abazze bangi social media okugijjako weetaaga bwetaazi kuba nga olina essimu nga n'ebigambo obirina currently twakafiirwa Ismail Access n'omukuziika waliyo social media naddala abantu abasobola okuyimuka ne boogera of late wakamala okuvaayo abantu ne bakuwa ku mbaga ya Mina ne bakuwa olwa opinion ezifaanagana kubesoze muvaayo ne muwaaba ne muziwa ku bantu olumu ne zibanyigiriza kubirowooza bantinza okuba nga kikimu ku byatutobula mu Isma. What is your opinion? Social media tulina okwogera amazima kuba kati we wantu wokka woyogerera amazima nga teryakugamba nti kito kyogera okyogera naye olina okwogera ekintu nawe kyewekakasa nti okirinako ki bwino ye social media olina okwogera amazima nti kino nkimanyi era nakirabye oluusi n'oleta audio oba n'oleta video nga nze bwe ntera okukola nti ndeeta video oba nendeta audio okwewala okuntuuza mu bigambo ate social media olina okugibeerako ng'obwongo bukola nga totamidde okwewala okwogera ebyensimatula okuba oyagala view tojjanga olina byemaze kunywa social media jjukira ab'obuwulira bagezi basomye data baguze data oli ataddeko data we ayagala kulaba olina omubuulira ekintu ky'omanyi okusinga ku bwongo bwe kati sayimo wemma nkubuulira ekintu ky'omanyi ogenda kundaba ki lwaki oba ondaba nina okubuulira ky'otannaba kulaba osobole okundaba kati ye social media Isma nga live ya Isma ezze naye nga teyabaddeko ey'okumakya eyo n'akomawo live tu n'avuma nga bwe yavuma naye sayimo njagala okubemu akafaananyi nga gutaatawo gwe bakubya amasasi bw'atyo oba muganda wo oba omuntu yakuyingiza mu magye gwe bakubya amasasi bwe batyo n'olaba omusajja ng'amulika musanyufu nnyo olw'okufa kw'oyo omusajja osobola kulowooza ki ate ng'oyinza oba n'obusobozi obulina obuyinza obbaako ky'okola Isma yali tasobola tiyandize mangu ago kuvumirira musajja oyo yandibadde wakira akwatibwa nnaku sayimu kimanyi nti n'omubbi ku kyalo waabanga afudde waliwo abakwatibwa ennaku abajja ne beekaabya ninga buli omwaji n'oyo akabanga akimanyi onabadde mubbi tumuwonye naye olw'okuba nti omuntu kufa kuba kufa olina okulaga ennaku kalinga kalombolombo obulamu bulina obulombolombo obutakyuka nze nabadde mu kufiirwa na video nazitadde oyinza okuba tewazirabye nga tutudde awo tunyumya n'omukazi sanduuka eri awo mabega omukazi ng'anyumya tuseka n'ejjo abavudde e Kampala
omukazi gye yajja amaziga n'omula ne mutunuulira bwenti nga mama Betty nakaseka naye wano bali bakyajjamu nangatto bwe bati abavudde e Kampala mama zefudde ekibatukoze Igadi kaba kalombolombo. Okukaba kalombolombo n'okunakuwala. Bamaze okunakuwala. Bana bavudde e Kampala bamaze okubikula ku mulamba bamulabyeko ne baddayo ebwe ne tuddayo mu mbozi ne tuseka. Mugamba. Neyo mayo muntu atema omulanga tewali wadde kazike kakulukuta. Ninga alaga nti alumiddwa nnyo. Kati okukaba kwandibaddewo okunakuwala. Isima kitalo nnyo. Naye social media eno bana kituwe ekyokuyiga nti omuntu aba afudde tetujjaguza. Tukwatibweko ennaku awo bamaloziko omuntu wake tujaguze nga oli bamaze omuziika naye nga omuntu akyali mu ddiiro kiba kibinze ndowooza Isima ekyamuviiriddeko obuzibu so vidiyo ezo na numbers manyi numbers ku social media ewaga ziwaga no Isima yemwe abadde king wa social media nga alina numbers Isima nga ateekayo vidiyo mu daki musaawe mungeri mbantu mitwalo ebiri ekyo kimanyi abadde adduka ku speed nnyo nga numbers nga social media mutegedde mwagadde numbers ezo ziwaga sayimo ate nga taliko oludda si wa opposition si wa government nga abantu bamwagala abatonotono nga tebamwagala ninga abasinga obungi bamwagala nga Isima ekibi kiba kibi era ali mumbamu omubi amukubirawo naye omukubi otya gundi wabano omukubi obi akiringa sayimo oli omuntu okujja n'atandika okuvumirira ku BBS ku mulimu gwokola n'akuvumirira ku BBS osobola omwagala osobola yagala kungobya tiri muntu ayagala muntu kumuyingirira wantu wajja 10 kati Isima yatuka ekisanga bukimwachi kubawo bukubi nga social media numbers nga zimulaludde numbers ezo zikuwaga buli sango yagala kupostinga oyagala byo feeding abantu andi kati okuba video nganga ku YouTube okubanga akoze video jjo nga yakoze kati ononya video jjo zaako ekikube esobola n'okuwabya n'onoonya omuntu ali ne baga nti oyo musami oba oyo akola kino naye aliko numbers omunoonyaayo ninga kitalo nyi jajja Isima mwena abali ku social media mwewala okwogera kakicha gwe mutamanyi ali mwewala okulumba abantu direct abantu abo banyiga video ezo family zaabwe ziziraba so tuwewala okukola ebintu ebitifu abali ku social media kale so abantu bambatidde okola kyo abali mulimu gw'okujja okwogera batidde gwe tonnatya nabalabi batamale baani Isima bagenda tukuba amasasi simanyi biki terajja kukuba amasasi singo nayogera ebituufu ate nga tolumbye bona tandika okulowooza ku byolina okwogera nani gwogenda okwogerako mulimu gunamaiza tegufudde anti bona ayagala okulumba buli muntu bajja kukuba amasasi bagambe mukwano gwange weekolera ali Kenya yadduka ddayi lwaki obodduka nze yeekolera mukwano gwange lwaki obodduka social media esobola okubeerawo ne tugikolako ssente nga tetuvumye nga tetulumbye buli lunaku njagala omanya amaduuka mu kibuga gatunda smartphone bazitundira social media buli agigula bwe TikTok, Facebook, YouTube n'obukutu ali ku social media nga agina ayagala funa isingako atannafuna alwana kufuna etandikirwako kati so twewala okulumba abantu bajja tulaba wadde tetuvumye abantu bajja tulaba wadde tetuwayiriza abantu bagala bintu bibazimba bwongo nabba buli bigenda maaso mu nsi yaabwe twewala okuvuma kale kaba tatutya emboze ekyokunyumya tusaasolo ginyumya budde osobola okutusalako so right now byokola byokka nina ebintu birala nze nali nakola n'ebintu byange kirungi nali nazimba dda amayumba gange naye zirogi zange kati social media right now njongerezaako bongereza nga bwenkola ebirala kyobamanya sayimo social media ke katali kati akaddako logi wao nakulobera kasoma waayo nze kenyini mpozi lwe mbangenzeeyo neneesulira mu rumu zange nembeera omwo naye ngamba nnyo abaana naddala abaana bali ku byeyo nti bofunanga ssente tosoka kola busy tosoka kuzimba mayumba gakusulamu soko ziteke mu business nze nasoka nenzimba zirogi naye nga mpangisa egganda awo owa mukyala bamita Nina nga Nina zirogi ninga mpangisa nga mwezi gya ssente nensasula lani road nintandika okuzimba eyange kati mwensula mpola mpola bwentyo ne mukwano gwange Brian White nampayo ku ssente anko wange simwogerako sinze simubanja naye kalira kubandi ife twagamba abantu nti adda banna nange yaŋŋamba nga ntyadda era nga nkubira naye simanyi ebintu bya Brian sibyogerako Brian ye muntu gwoyogerako dakika 3 aba yazze dda
No. Tochikola ekyo muganda wa my friend no my friend namulabika bamwogerako ne tumubanja ki bule kye yakikola maybe ensobi yali yakugamba nti nkomawo simanyo bansobi oba sinsobi ninalaba ne bana ninaba ne taaga ninaba ne t-shirt kati simanyi nti oba muntu asobola oteka sete mu bintu ebyo nga tagenda kudda abayo nona zaaki lwaki abatazitwa ne tuzirya bamulwana lwaki okola bana noziteka mu kibuga nokola nga poster zonna waziraba nga ziraga nti odda noteka mu sente lwaki oteka mu sente nga togenda kudda nze ngamba ajja kudda tetumubanje ekisooka Dubai tebeteti butuuze ajja kudda era Brian simubanja nze sibanja Brian ezange entono zennalyako nazirya sina kye mwagaza kati so we tuli abo tu okutambula ajja lwaki olinge yemulugunya nti Brian tadde bwanadda we are here Dubai teri butuuze era ajja kumalako mweka tanko bulo osobola okudda ne tutalya ku sente kyemmanyi Brian waba ne sente talemera sente kagaba sente Brian agaba sente Brian tasobola kukulya ngo oli Brian nze nakubiranga Brian oyo nga landlord babandi bubi ne mukubira nga nkyapangisa nenga mzee landlord antwala mu dakika 10 nga bakuweereza sente alinga ne hamu to t-shirt wenjambadde kati nzo ina kyo njogera ku hamu kuba tukola gye bagwazo bana kuzetta kabagamba kasobe ososa si oba b omutwalo tagukuwa ngososeza b wachi oba c nti ki te CBS ni wali ogenze kwa hamu bangambe ande gwe yasembayo wa yamuwanga blogambo ningulaba nyo ne fulufiga pozi muchakwatagana hamu ndaba tagoba abantu zenda baya abantu banyi pozi bwe mutamwewa niwo mwewa hamu si musajja mubi antu uba institution you know kwambala institution but anyway that's ngabo jambadde akati tosa kulumba hamu ngabo yambadde mu kokati wa mulumbira ki kubango yambadde ki nga mulumbira ki ntegedde bulize chimala bansibuli nsibula bwe n'abantu ababadde ko nga mulaba bali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda mbagamba temuggwamu maanyi mwenna mukole toggwamu maanyi wonna wooli kola kyokola ate totyanga abantu bakumalamu maanyi wewe yokole ate tolemeranga ku kintu nze nali ku Top TV ninamala nenvayo nga tebangobye negoba n'ensonga zange ezangobya eze negobesaayo ninga kantandika obulamu kiveeko kino kanti kantandika tolemera ku kintu kiveeko n'abalala bakikoleko kati oli ku kifo kimu oli wobere nyawo antu n'abantu bayinza ofunawo nnyo waliwo TV gye ntera okulabako abakadde bokka ogimanyi TV eri wansi gye nayogedde kuliko abakadde bokka banga liwakola paka bukadde tosobola kuvaako kola kirala lekako n'abaana abasomye bakole nolaba omusajja mukadde era n'embizi muliko azetuweera otuweerezaki abaana abato gye bali mukoleeko ekipya mweko tujogerere ku mpewo bagenda baleetako omu wakati mu babiri kakati kati okuweereza kabanga kapiira ak'ebigambo kati omu ali wano omukadde omu wali omukadde omulala wano omupya wano kakati akapiira nga bakabakawe bati kata kakati ono abaana atera okukabaka yakolayo ndowooza wiiki ng'emu nebagoba atwaliko abani kati ali oyo naye nga mbasibula mwe n'abali ku Simon Official mwe balikola wala bali mu kyeyo mukole nnyo n'amaanyi ali mu wala okugwa mu mukwano n'abasajja bali e Uganda tetulina obudde obwaki ano omusajja ali e Kampala yayina obudde obukuwaana obuyiiya obugambo obulungi obukola kino olowooza ogudde mu mukwano akisinga okunyiza ku baana abo kati yasho yakabata twagimaze kinyiza ku baana abo bagenda okuva eno nga badduse mu maka g'abasajja n'agenda akole ng'omukwano ogumutamye kyokka n'atuuka ebweru ali n'ayagala okugwa mu mukwano ali n'agwa mu mukwano n'omuntu atali wabeera ogwotya mukwano n'omuntu atali w'obeera ne waaba taata w'abaana wasobola okumuddukira nga takwagala atandise ddyo okwagala kati aba akwagalako ssente ngamba nnyo abawala abali ku kyeyo mwagale nnyo ssente zammwe okusinga abantu ba bulijjo omusajja bwayogera ku ssente nyiiga amaaso gakumyuke omutunta gukujje emisuwa gino bwe giti gikwesimbe omutima gutandika okukubagana kubanga olaba onaatera okufa ojja kwirakisinga tujja kuddamu kwogera naye ssente yo kadde amandaba gyagala ennyo nga oli buli wakusaba ssente nyiiga ate mwewale okuba nga mwogera n'abantu abali e Kampala buli lunaku baba n'ebizibu
etwalo kyenda ogiweeko omusajja ng'ofisseeko mmeka omanyi omuntu wali Kampala baba n'ebizibu kwaba abawala ekyokubiri ab'omukyala bakubira amasimu nti bafiiridde wali e Kampala nga tebakubiranga kati nze Simon kunyumizaayo kino nava ewaffe mu kyalo ne ngamba okudda mu kyalo ero njagala nzireyo nga nguze emmotoka omanyi abantu abaafaawo niyo omuntu afudde aba afudde baafa naye nga ekigambo kyange kiri nti sigenda kudda mu kyalo muno nga siina mmotoka yange emyaka no gyekulungulula gundi yafudde simeja jjawe embwa ya mulume n'afiirawo simanyi gundi konzeka abaffe paka era nadde ewaffe mayanga yanga nga nina emmotoka Ssenyoga gye yali angulidde kyakuyiga neno ddawo bankubidde omwana mulwadde ate maama ate school fees z'Abaganda bange wafuuka ddi taata w'Abaganda n'omulambo ngenda kuzimbira maama nnyumba simingenda tonneezimbira ozimbira maama nnyumba toyina bizinesi ogenda kuzimbira maama nnyumba so okukole bizinesi ejja kuvaamu sente zigenda okukola ki okuzimbira maama w'ennyumba obalaba n'asooka azimbira maama w'ennyumba yakyali muzigo ekyakutwala bwe lufuna ntandikwa sooka ofune entandikwa gyankola bizinesi gyamu ebibala oyamba famire yo ate bakutama bakadaama azimba ennyumba n'emulimu maliriza sente nga ziweddewo okuba masimu ngambya ku mama fina tujimaliriza juke abera ni milioni 5 oba 10 naloza zitandika ennyumba nazo zizimba nyumba ennyumba okuzimba ennyumba ina kubanga ina wojja nti zino bazijjawo leero zino ziyiwa omusenyu ojja gendo jenda laziwa omusenyu enkeera si nti otola kali awo kali ate bazimba nyumba mu mwaka ennyumba bagizimbira myaka temutandika zimba mayumba bakadaama soko kole bizinesi ate ng'okomyewo weewala okukola bizinesi ng'oli ku kyeyo ng'ali wano Uganda yagikutegeerera ajja kubba bamale bakuloge bakusiraanye teringa kizibu omuntu gwe wadde sente zo n'omugamba okomawo Uganda omanyi abaana bakadaama ababonaabona n'amalogo naye nga sente zaabwe ze zibabonyaabonya abamu nga baganda baabwe bababonyaabonya abamu nga bamaama baabwe n'akusindikira amajjini okimanyi nti oli omuntu ojjamuwa miliyoni z'okukumi azirye naye akulogesa emitwalo 5 olumbe baroga n'abawalabu omwalabu n'anyiga nga n'ekimunyiziza tukiraba kola bizinesi abaana bakadaama bakadaama bagamba abawala n'abalenzi yagala nnyo sente zo singa omuntu wa bulijjo kaabaani bw'okomawo Uganda zikozese zitereke nnyo beera mukwano gwa sente zo sente ye mukwano gwo naba tulina sente togenda kuba na mikwano tegijja kujja naye wonaba olina sente jijja kujja weewala bajja okukukyawa esimu sikazaamu esimu ngaji musimu zo gyoyogera naye Uganda oba abaana bo we bali ali n'abaana bo kakasa nti gwalekera abaana mutuufu ajja kulima nga balwadde bagambe kiro nze Simon naweererako abaana nga manyi bali masomero malala naye ate nga bali walala buzibu nga sigendayo abantu baagala okufuna mu bannaabwe nigo manye biri mu nze nyala afuneyo ko mukisa singa batuyamba tiketi Uganda Airlines eyo netugamba ku mitwalo nga 10 just abantu bakwate tubateeke mu nnyonyi eyo tubatuuse mu Dubai tubateeke mu kibasi tubalage bannaabwe gye bayiteeyo nga ebiyumba bye babeeramu osanga banaddamu ko ku magezi niwo bagamba tebawuli baana mwe muwulire muve mu bintu by'okwonona sente mu basajja muve mu bintu by'okwonona sente yawaka sime balina ka meeting kaakiri bakubira essimu sente ofuna za mwezi sente z'omwezi ezola teziwera bannange yagala nnyo sente yo nje nkiddamu ku Saimo official wano nga ndine Saimo Kawalato bosi wota kusasula tokkiriza nga bosi wo kusasula mukama nanze bosi wange tansasula family yange yona ya mukyawa atya tansasula kati ba mukyayira ki family ye kimanyi nti bosi wota kusasula wabagamba twasiure zeka bata mwera babanya ne